ate olunaku lw'abamaama b'e Kasambya balugase n'olw'abakyala ng'emikolo gibadde ku kisaawe kya Rejula era ng'enteekateeka zino ziwomeddwamu omutwe omubaka w'eno David Kabanda ngono nasuubiza okuba ng'ate asakira abakyala b'e Kasambya ensimbi ez'okubakulaakulanya. Omugenyi omukulu ku mukolo guno yabadde amyuka sipiika wa Paalamenti Tayebwa. Abakyala mu disitulikiti y'Embende constituency y'e Kasambya bajaguza olunaku lw'abamaama wakati mu ssanyu n'omubaka waabwe David Kabanda. Omugenyi omukulu abadde amyuka sipiika wa Paalamenti Tayebwa era nga yatuukidde mu Namunkanga ng'awerekeddwako ababaka ba Paalamenti era yayaniriziddwa Honorable Kabanda. Oluvannyuma lw'okutuuka ayolekedde ekisaawe kya Regula wasanze Namungi w'omuntu ng'amulindiridde wakati mu ssanyu n'enduulu. Ababaka ba Paalamenti ababaddewo basiimye Honorable Kabanda olw'okufaayo eri abakyala era ne basaba abantu b'e Kasambya okumwongera obuwagizi. Kakati nze ne Honorable Kabanda temulaba nga tufiitinga bufiitinzi. Si bwe kiri? Omubaka waawano Lwegula. Tukole tutya? Ennakawala mukimanyi nawo waffe. Kakati ffe mwe mwafunamu emirundi ob'emeka. Mwakikuba bukubi omubaka omusajja wammwe omubaka omukazi naye waabaani naamwe abantu mbeebaza najja bano ne mbasaba kalulu ka Kabanda n'olwaleero mutulaze mu muwakalu okuzaala n'okumanya omukwano gwa maama kintu kikulu. Kasambya oye! Kasambya oye! Kabanda oye! Gonya oye! Ebuka oye! Oza Kasambya mu buhoro! Ebuka oye! Kabanda oye! Wanitama wandu Michael Maranga, ni member wa Parliament of Garissa Constituency mu Lushenyi District, kandi Director Mobilization Bureau. Oye! Mugarte msherure Kabanda. Omubaka David Kabanda agambye nti waakufuba nnyo okulaba nga abakyala b'e Kasambya bafuna ensimbi ez'okwekulaakulanya. Ngenda kutandika kati ku programu y'abakyala. Ngenda kujja mu byalo byammwe mwenna nga bwe muzze wano. Njagala mubeeremu n'akasente mu nsawo. Nzija. Abakyala nzija, njagala mubeeremu n'akasente mu ki? Mbagambye nze nasomesebwa abakyala bameka? Mu abaami abawerekeddeko bakyala bamwe njagala mukole ekintu kimu. Muzimbe amayumba, mugule ettaka, ogule emmotoka ewaka, ne buno obusente bw'okutwala omwana ku ssomero, oba okugula ekitabo, akanyama ewaka, kadde ya maama, ako njagala omukyala abeere ng'asobola okwekolerako ye yekka. Asiimye omusumba Lozias Bujingo ne Salt Media olw'empeereza ennungi etuukira ddala ku muntu wa wansi. Ku TV Guli Live era njagala mukubireko aba TV Salt TV, TV z'endala, Pastor Bujingo bataddeko live okuva eggulo, mbakubire mu ngalo. Amyuka sipiika Tayebwa asiimye omubaka Kabanda olw'okuvaayo mu lwatu n'awagira General Muhoozi awatali kwetiiririra. Ekikwenda kubagambira ni kimwe. Nyowenkija Kampala 2021 ndikuza Makerere. Nkaba ntine omunyabuzaale n'omwe. Konka abo kugira ngu NRMH etiireho enkora nungi. Nanye nkarugayo naye Karakasa ninshitama n'abakuru. Kabanda yarwaye Karakasa nashitama n'abakuru. Eyituri hano mwine haba abazira batwira abana za budo za Kisubi tibakasinga Kabanda. Mwenye mbashaba abantu benyima mureke kwetinda emigisha yanyeruho kandi nareme gikoze. Bino byonna byabadde mu kitundu kya Regula ekisangibwa mu Bente mu Kasambya constituency ng'omubaka waayo ye David Kabanda era nga ye ssaabawandiisi wa PLU.
Byatumubaze Godfrey ne Edin Subuga ku Rasot TV Omunyo.